Nga omulamuzi Justice Alice Komuhangi Kahuka amaze okusala ekibonerezo ekyabadde kigamba nti Okello eyatta abaana wali eggaba agende maaso n'okuba nti ateekebwa ku kalabba. Abazadde bassizza ebikkowe na buli munnayuganda abadde ku bunkenke obw'ekika ekya waggulu olw'omusango gwa Christopher Okello Onyum ow'emyaka 38 yatandise okuba nga afuna okukkakkana ku mmeeme n'agamba nti owaayi bwe kiba nti mwana mulenzi ono Christopher Okello Onyum yakola emisango gy'okuba nga atta abaana, amazima kyagwanidde ne sekugwanira yenna mwana mulenzi ono naye atuusibweko ekyo kyennyini kye yakola abaana abato amabujje abana, okwali omwana eyali yamanyiddwa nga Eteku Gideon, Keisha Agnaroth, Seruyange Ignatius ne Odeke Ryan. Ojja kujjukira nti abaana bano tekwaliko yali aweza myaka 3. Abaana bonna bali batemera wakati w'emyaka 1 paka ku 2 n'ekitundu. Kati nno oluvannyuma lw'ebyo byonna Agaliwo YouTube channel ezenga ebuuza ekibuuzo kimu kyokka olunaku olwaleero. Okello nga bamaze okumusalira omusango gw'okubeera nti agenda ku kalabba. Waliwo emiwaatwa mwana mulenzi Okello Christopher Onyum wayinza okubanga tattibwa. Ansa nene nnyo egamba nti ye ddala kituufu kisoboka. Waliwo emiwaatwa egiwerera ddala. Okello Christopher Onyum wasobola okubeera nti yadde omulamuzi yamusindise ku kalabba, asobola okubeera nga awona okuttibwa. Ekisookera ddala waliwo gye bayita the 14-day window appeal. Mwana mulenzi Christopher Okello Onyum okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino, ssemateeka amuwa obuyinza bwa nnaku 14 okubeera nga ajulira. Era n'agamba n'okugamba nti nedda nze engeri gye bansaliramu omusango yali y'amankwetu oba yali ebulamu. Era wano asobola okubeera nga ebimu byasobola okusimbako essiira, kwe kugamba nti obujulizi bwe baleeta obunnumika bwali tebumala, oba tebagoberera mbeera ya fairness, oba tebansalira mu ngeri eri fair, oba n'agamba n'okugamba nti bakozesa obukambwe bungi. Ebyo byonna Okello asobola okubeera nga abiyitamu okubeera nga akola apiiru. Era singa akola apiiru omusango gusobola okuddamu okuba nga guwulirwa, ekisobola okuleetera omulamuzi omupya abeera agutuddemu okugamba nti omulamuzi Kyomuhangi osanga yawa ekibonerezo ekyali ekikakali ennyo. Ekitegeeza mu mbeera yonna tuba tugenda wali Court of Appeal, the Supreme Court, bye biba birindiriddwa. Era ojja kujjukira nti Supreme Court singa era omusango guno guba gutwaliddwayo ng'Okello yeemulugunyizza ne gutuukayo, kati ate ekiba kisaliddwa sayidi eyo kye kibeera ekyenkomeredde. Ekirala, obadde okimanyi nti kati nga tuvudde ku kya kkooti, waliyo obuyinza obulala obusobola okubeera nga buwa Okello Christopher Onyum lifeline oba okubeera nga tattibwa. Singa mwana mulenzi Christopher Okello Onyum akola appeal, oba naddamu n'awaaba oba n'agamba nti nedda bannange tuddemu tuwulire omusango, singa apiirwe eyo emaliriza nga bagambye nti nedda Okello bakutte, ate okusinziira ku article eya 121 eya constitution y'eggwanga, omuntu alina obuyinza obwenkomeredde obusembayo ku kibonerezo eky'okuteeka omuntu ku kalabba ye president w'eggwanga. Waliwo kye bayita prerogative of mercy ku bantu abaasoma eby'amateeka.
prerogative of mercy yeyo president w'eggwanga wakolera okusalawo okusembayo wabulanga kuno akukola okusinziira ku advisory committee on the prerogative of mercy oba akakiiko akamuwa amagezi ku by'okuwa ekisonyiwo oba okusaasira. Wano president asobola okuwa gye bayita full pardon. Wasobola okugamba nti Okello Christopher Onyum adde waka. Ekyo president w'eggwanga obuyinza bukimuwa ebitundu 10 ku kinne waakyo. Era still president ng'ayitamu prerogative of mercy asobola okubeera ng'agamba nti wadde omulamuzi yawa Christopher Okello Onyum ekibonerezo ekyokuteekebwa ku kalabba, nze nga president nsazeewo just asibwe mayisa kale amale obulamu bwe bwonna mu kkomera. Wabula waliwo n'akookusatu, the decline to authorize execution. President asobola okubeerawo n'atabaako kyayogera, n'atabaako kyanyega, n'atabaako lupapula lwa sayininga. Sebo wadde omulamuzi yagambye nti Christopher Okello Onyum ateekebwe ku kalabba, singa president w'eggwanga tasayininga ku lupapula n'ateekako mukono gwe, Christopher Okello Onyum aba waakubeera mu kkomera ebbanga lyonna wabula nga tateereddwa ku kalabba. Oba okategedde? So kitegeeza nti newankubadde omulamuzi yasindise Christopher Okello Onyum okubeera nga attibwa, guba tegunnaggwa. Ekitegeeza nti kati ensonga ziri 3: judicial reversal or reduction. Singa bagenda mu kooti ya appeal, kooti mwe bakoledde appeal esobola okusalawo Christopher Okello Onyum obutattibwa, just nemusalira ku kibonerezo. Ekyokubiri, singa president w'eggwanga ensonga aziyingiramu nga wali kooti biganye eya appeal, asobola okugamba nti nedda, Okello tebamutta oba musonyiye. Oba ensonga ey'okusatu, singa president tabikoonako n'atateeka kiwandiiko ku lupapula olwo olw'okubeera nti mwana mulenzi Christopher Okello Onyum attibwa, mwana mulenzi asobola okubeerayo mu kkomera ebbanga lyonna na lyonna. Kati we tuba nga tuli awo oba twabadde tuli awo, omukulu akulira amakomera mu ggwanga ow'ekitiibwa Commissioner General Dr. Johnson Byabashaija ng'ayita ku mukutu gwe omugattabantu oba guyite ogwa X, yatumenyeddeko oba yatusuniddeko kiki ekisobola okuba nga kikolebwa Okello okubeera nga attibwa oba nga ateekebwa ku kalabba. Namawulire wa NTV Sudiru Byaruhanga yabadde abuuza akulira amakomera nti so in the event that the president signs off on anti from the court, will you advertise the job for anti or you have volunteers? Kati nga Sudiru abuuza akulira amakomera nti singa president asayininga omukono ku kipapula ekisindika Okello atemulwe oba ateekebwe ku kalabba nga ne order emaze okusayiningibwa, munaalangirira omulimu gw'omuntu asobola okujja atuge Okello amuteeke kalabba amutuge, oba muyina abagenda okubayambako? Akulira amakomera Dr. Johnson Byabashaija yagambye nti walanti bw'enaafuluma Okello ajja kuttibwa mu ssaawa 72, temweraliikirira. Nti president wateera omukono ku kiwandiiko bw'ati webbaba mu ssaawa 72 Okello eyiye effumba eba yavuunikiddwa. Ebifaananyi by'olaba mukwano gwange essaawa zino bye by'abantu beggaba engeri gye baacacyankizaamu n'okusagambiza ewiiki eno
oluvannyuma lw'okuwulira nti Christopher Okello Onyum yabadde asindikiddwa ku kalabba. Wabula njagala nkulageyo munnayuganda eyasimattuka okuttibwa ku kalabba. Omukulu gw'olaba ye Chris Lwakasiisi. Mu mwaka gwa 1988 baamusindika ku kalabba mu Uganda wano. Era n'amala emyaka egiwerako nga gyali mu komera. But mu mwaka gwa 2009 President Museveni yayingira mu nsonga n'atateeka mukono ku kiwandiiko ekyokubeera nti Gayo ono bamutemula oba bamussa ku kalabba. Wabula ate oluvannyuma President ono yamuwa kye bayita presidential pardon. Era Chris Lwakasiisi n'afuluma e Luzira maximum prison. Okategedde bulungi ke nabadde nkunnyonnyola wali mu kusooka. So tolowooza nti omuntu bwe bamusindika ku kalabba nti mu nnaku 2-3 mujjawulira nti Okello munnange bamukoze eki, bamaze okumugajambula. Awo nno bwe tuba tuvuddewo nga tukyali on a very very sad note, oba nga tukyali mu mbeera y'ennaku, olaba bizimba omukwano gwange ebibumbulukuse. Eyo nno embeera yabadde wano ewaffe e Uganda, mukwano gwange si birungi. Waliwo ekizimbe kya kalina mu Namokwekwe Estate mu kibuga Mbale kyerindiggudde ku ttaka ne kirumya abantu 6. In fact wonna akoledde eggulire lino ng'abantu 3 babadde bakyawagamidde mu bifunfugu. Ekizimbe ekyo nno kyagudde ku ssaawa 8 ez'ekiro. Ebintu si birungi n'akamu. Wabula ekirungi wadde tewannabaawo alangiriddwa kubeera nti yabadde afudde. Weekend eno gye tulimu olunaku olwaleero nakuze omwezi 3 May Sunday 2026. Omukutu gwa The Daily Monitor gufulumizza eggulire ne guteekako omutwe ogugamba nti betrayal in the city. Ne bateekako ekifaananyi kya chairman Nyanzi wamu ne Bobi Wine ng'ali mu birowoozo. Wabula omutwe ogwo gugamba nti okulya mu lukwe okuli mu kibuga, oba nkiyita kulya mu lukwe, kale yes tukiyite bwe tutyo, nga balaga nti chairman Nyanzi yandibanga yalidde mu Bobi Wine wamu n'ekibiina ki NUP olukwe. Omutwe The Daily Monitor owa weekend afulumye gwe mutwe gwe yafulumiza nga bagamba nti chairman Nyanzi yandibanga abakulu mu kibiina abaliira munda nga Musege. Olunaku olwaleero oba wiiki eno gye tuli mu kukuba amabega, njagala okutegeeza nti bwe guweze omwaka mulamba bukya Edi Mutwe asibibwa. It is now a full year. Bw'obanga obadde tokimanyi mukwano gwange, egimu ku misango egyasibisa mwana mulenzi ono mwe mulina omusango gwa unlawful drilling. Wabula ng'ojja kujjukira nti chairman Nyanzi y'omu ku basuubirizibwa oleetebwa nga 15 Maayo mwezi guno okubanga awaayo obujulizi obuluma bano. Wabula ate era njagala okujjukiza nti chairman Nyanzi ye kennyini yavuddeyo n'agamba nti ba state prosecutors oba aba state oba gavumenti bali mu kumwekwasa bwekwasa, kumusibako matugambuzi, kumuliisango. Ye tannaba kubanga abagamba nti ajja kuyimirira nabo oba okujja okulumika banna NUP. Ekifaananyi ekyo kyolaba wobanga obadde ogoberera Agaliwo YouTube channel si kifaananyi kipya. Kifaananyi kya lunaku lwe baatwala mukyala w'omuyambi wa Bobi Wine. Bwoba mukyala w'omuyambi wa Bobi Wine Gayo amanyiddwa nga Najja Sheriff golaba mu kifaananyi ekyo. So mukyala we abadde yatwalibwa era nga wabadde wayise ebbanga, era mbadde nga nkuwa updates ku story eyo
wabula njagala okutegeeza olunaku olwaleero nti wiiki eno mukyala w'omuyambi wa Bobi Wine amanyiddwa nga Nattabi Fauzia bangi bamukazaako eri amama Kyeyune si kumukazaako likaze wabula linnya lye olw'ensonga yazaala Kyeyune. Mama Kyeyune munnange wiiki eno baamutadde era omuyambi wa Bobi Wine Don Sheriff oba Sheriff Najja yavuddeyo ne yeebaza bannayuganda bonna abayimiridde naye. He said that he wanted to sincerely thank everyone who stood with him, everyone that spoke up, everyone that supported his call for the release of his wife. The voices, your concern and your actions meant a lot. N'abayebaza mwenna bannayuganda okubeera nti mwayimiridde naye n'okulaba nti mukyala we Maama Kyeyune kyaddaaki abasajja bamutadde mukwano gwange. Ebifaananyi byolaba eddakiika eno gwaludde okuba nti oyingira mu kibuga Kampala. Mukwano gwange omwala gwe Nakivubo nkiddamu omwala gwe Nakivubo gwe gwolaba mu bifaananyi ssaawa zino. Omwala gwe Nakivubo gwe gwolaba mu vidiyo eno awe wabadde omwala gwe Nakivubo. Ebizimbe kwokomya amaaso byawedde dda. Hamu yamaliriza okuzimba almost oba bali mu kujjako ngalo bali mu bufaino touches oba obulimu obutinitini obusemberayo ddala. Kati obanga obadde oludde okuyingira ekibuga Kampala mukwano gwange onaagenda okukiyingira bano bandi mu diaspora ndi bweru bano bamaze akabanga okuba ebagoba abasuubuzi n'ebisigadde navaayo munnange ekibuga Kampala bwe kityo bwe kifaanana. Emwala gwe Nakivubo bwe gutyo bwe gufaanana awo we guli. Kali away from that waliwo omwana muwala ku internet kuno wiiki eno yavuddeyo n'akuba ebifaananyi ssente eza Uganda wabula ziri enkadde oba muzijjukira bulungi. N'agamba nti ssente zino jjajjaawe kati omugenzi ye yazimulekera era nga yazimuwandiikira mu kiraamo. N'amugamba nti mwana wange nina akasente ke nkulekedde. Nti jjajja yawandiika mu kiraamo n'amulekera ssente ezo. Abakuluko ku myaka ssente ezo muzimanyidde ddala. Ssente ezo muzimanyidde ddala. Otunula wano kano ka mitwalo 2 kali ka 2 guli mutwalo. Essente ezo jjajjayo yazimulekera mbunga nnyingi yazisanze nga tezaayonoonekako yadde zikyali wamu. Kati ekibuuzo ssente ezo aba agenda zikola atya? Abategeera eby'ensimbi mutubuulire. Ekifaananyi kyolaba kya Honorable Helen Nakimuli ono gye buvuddeko yavudde mu bulamu bw'ensi eno era yaziikiddwa. Kati nno wakati mu NUP nga bangi batandise okwekuba obwama beebuuza ani anaamuddira mu bigere. Bangi batandise okuba nga basonga ku mukyala amanyiddwa nga Engineer Balunga Mariam. Gwolaba wamu ne banna NUP abamu bagamba nti osanga ekifo kya Woman MP NUP gwe yandigenda maaso n'okuba nti ewandako eddusu n'asobola okuba nga adda mu bigere ate nti alina n'oluganda ku mugenzi. Kati awo nno nga tuvuddewo still omukulu gwolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange ye Honorable Odonga Otto. Ono nga yali mubaka wa parliament wabula wiiki eno omukulu yatuuyanye bwe zikala oluvannyuma lwa kooti enkulu mu Agago district okuodaringa omukulu eyaliko MP wa Arrow County Samuel Odonga Otto okusasulira ddala ssente ziwerera ddala obukadde 22 nga legal costs oba ensimbi ezogamba nti olize yakozesa mu musango mu kooti gwe babadde bawalinnemba nagwo. Ssente ezo ayina ziwa MP Christopher Komakech
omuna akakiiko k'ebyokulonda waliwo omusango gwoba mujjukira bulungi mu 2021 bannange. Kale awo nno nga tuvuddewo omukyala amanyiddwa nga Hajati Namyalo yavuddeyo n'azikubamu ne zaaka. Yene gye buli eno tannakkiriza mbeera ya kubeera nti abasuubuzi bagobeddwa mu kibuga wamu n'ebibuga ebirala byonna mu ggwanga naddala ku nguudo ababadde beeyiyiza okwo n'ebigwa mu kkowe eryo. People who sit on the streets, it's okay to do a cleanup. But what about these people we have given sewing machines to get a startup? What about those people you gave parish development model? Money. Not everyone is a farmer, most especially in the cities, whereby these people created those small businesses, and you have destroyed, meaning you're destroying the vision of this nation, you're destroying the presidency, you're destroying the well-being of Ugandans in the name of development, and development in courts. So, as we prepare, you're telling us you're keeping security, but we have the defense. The CDF is there to give us the defense. We have the security that is there. It has a budget to avail us with security. We have ISO, we have ESO, we have CMI, CID, police, doing what? They are there to give us security and to ensure that they keep law and order. But what are we going to feed on? Bigambo bya Hajati Namyalo kuva mu office of the national chairman ONC yavudeyo n'agamba nti muli mu kugoba abantu ku nguudo mumenye bukiyosiki bwabwe n'ebintu ebirala, wabula njagala mbajjukize nti gavumenti yennyini yasasula ssente oba yawa abantu PDM oba ssente za parish development model ne mumala ne muwa abantu ebyalaani ne mubawa n'obuseete obw'entandikwa n'abagamba kati olwo mwagala abantu bakolerewa. N'abagamba nti temulowooza nti buli muntu ali ku nsi eno nti mulimi, si buli omuntu agenda kukola bulimi. Kati wemugoba abantu nti nno muli mu kukola nkulaakulana n'agiteeka mu kotisi n'agamba gye muyita enkulaakulana nga n'okulayirako omukulembeze kusembedde, mwe mulowooza abantu bagenda kubeerawa? Abantu bagenda kulya ki? N'abagamba bannange mwetereeze. Bigambo bya Honorable ya Hajati Namyalo okuva wali mu ONC. Kati nno awo nga tusemvudde ne tuvaawo, President Yoweri Kaguta Museveni weekend we yabadde wali ku Naro obanga ali mu kutongoza Naro oba Narovic, waliwo vaccine gye baleese egenda kuyamba naddala abantu abali mu agriculture, bali mu bulimi n'obulunzi. Vaccine egenda kubeera ndoza nga bagikuba bisolo ne bisobola okubanga tebirumbibwa nkwa. Yes, manyi munange kati fa abatali balime tulimira ku mumwa. Kati President Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti alina enteekateeka olumaliriza okulayira ekimu ku bintu byayagala okubanga akolako kyekya peyi oba pay as you earn. Agamba nti abasirikale b'eggwanga tebasasula pay as you earn. N'agamba ekyo kiri oke. N'agamba nti kyayagala ne bannasayansi akina basawo basayantisi n'abantu abagwa mu layini eyo ey'ebya sayansi abaasoma ebyo, ayagala nabo batandika okubanga tebabajjaako pay as you earn. Era kyekimu ku biteeso by'alina era byayagala bigende mu nkola nga yakamala okubanga alayira bw'ati. I have been working to stabilize our science community. That's why, although I had opposition from other people, I insisted on increasing the pay of the scientists. But I would want us to do more, because the scientists, even when you give them what we gave them, starting pay, with a tax of 30%, they go back to very little. So, in the new government, I want to propose some ideas which they will discuss. For the soldiers,
and the policemen, we give them tax-free pay. They don't pay tax. You Ugandans, if you really want your economy, your agriculture to stabilize, your economy to stabilize, these scientists, what if we treated them as soldiers and we said, okay, they are not many, they are not like other people, they are not many. Like this man, Baguma there, he has got 16 institutions. This is narrow, and like this one, there are 16 of them. But all of them, they are now employing 700 people. So that's a big number. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. So that is it. National Agricultural Research Organization, President Yoweri Kaguta Museveni, bwe yabadde nga agenze okutongoza naro oba narovac vaccine eyo nti it is a breakthrough wano mu bannasayansi n'abakola okunoonyereza naddala ku bintu ebyokulima n'ebigwa mu kkowe eryo bayiyiza vaccine nga egenda kubanga ekozesebwa okulwanyisa enkwa. Kati awo abategeera ebyobulimi ze mazigiridde Uganda yakoze vaccine nnambirira osobola okubanga kati atoonoonyako engeri gye kiri nti yatongozeddwa mu butongole. Ababitegeera mubitegeera. Kati ffe munnanga abalimira wano ku mmwa katubasiibule. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel
mwebale kutulaba.